Hello everyone, it's your girl Jael Desire here at Click Files Media, and today we are having a special person we are going to talk to, okumumanya okumutegeera from the beginning up to where he has reached. Ajja kutubuulira ebintu ki byayiseemu kutuuka waali, biki byakola, and how the person has been throughout everything he has been doing. So mugenyi waffe wuno wano, you're welcome sir. Thank you so much madam. Bodi otya, how are you? Jendi bulungi ogamba ki? Ndi bulungi. I'm happy to see you. Nange nsanyusa okulaba. Kirungi. Amanya go gwani? Amanya gange nze Mohammed Rahim. Nazaalibwa mu mwaka gwa 1996 e Busoga, Jinja. Kati Busoga navayo nga nkyali mwana muto. Twajja wano Kampala. Twajja Kampala natandikira wano Peak Primary 1. Bwe Kampala nali simanyi n'okwogera Luganda, naye njogera Lusoga ate nga abantu banjerega. Na making sure muno nina okuyiga Luganda by when natuukira P3 By soko linde kwao. How did you come okujja ne bakuzaale Busoga? Obusoga kale bajaja bonna bajja ne basettlinga wano eno ku factories ebikajjo Lugazi nga bava India. Ne basettlinga wano ne bazaala tata wange. Katata wange nafuna mama wange. Ne tata wa yogera Luganda oba igwe Luganda. Actually tata wange yafanga nkyali muto 2006. Kati tata wange yawasa mama wange from Kenya, naye mama wange naye muyindi by origin, naye yazaalibwa Kenya. Kati ffenna twazaalibwa wano Uganda, tukulidde wano, tusomedde wano, buli kimu tukikoledde wano. Kivula onsanga nga njogera Luganda. Kati nova e Busoga wava otya e Busoga okujja e Kampala? Kati e Busoga ndoza abazadde bange balaba tewali future ne bagamba kabajje wano Kampala awali future bagezeko okunoonya ssente because e Busoga nawe okimanyi business tewali Kati oyinza okwogera Olusoga oba wavaayo ng'okyali mwana muto nnyo? Olusoga nduyidi koddeyo byonna mbitegeera ate nsobola byogera naye navaayo nga nkyali myaka ndowooza 8-10. Nga tonatandika kusoma oba? Nga ndi mu top class. Kati najja wano natandikirawo P1, natandika kusoma primary 1. Ng'osomera wa? Natandika kusomera na Kivubo Blue. Njagala ompe experience yo olunaku olwasooka ng'otuuse mu class n'olaba abaana Abannayuganda batakufaanana bakutreatinga batya, kyakuyisa kitya? Kati nze first day in class nga nkyali muto bantu bali banjerega ate nga bambulinga. Omanyi okubulinga nga nze muntu simanyi kwogera Luganda, najja nga manyi Lusoga nga bampita muyindi Musoga nga communication teriiwo neŋŋamba I'm going to put effort ntandika okuyiga Oluganda. Kati nateekamu effort Oluganda naluyiga nga ndi mu P2 P3 awe na pikinga. Era wetwogerera mu primary school yenze nali nsinga kwogera vernacular. Era musomesa yali ampanishinga nnyo lwakwogera vernacular. Nga batwambaza bikutiya nga tutambula lunaku lulamba. Kati watuuka mu kiraasi first day n'ofuna emikwano. Omanyi abantu bangi otuuka mu ssomero nga lipya nga oli newcomer n'otuukayo abaana ne batandika okukubuula yagamba oyo muyindi sigenda tuula naye oyo ki. Wafunayo experience ng'eyo? Ebyo byonna si bonna babikolako naye most of the time nafuna mikwano mingi wadde communication yali agaana nga nabo tebamanyi Luzungu bulungi. Omanyi Luzungu mu Uganda si first language, bantu bagala nnyo okwogera vernacular but bantu bali banjagala nnyo lwa kala yange, banyumira nnyo okutulako n'omuzungu. Muzungu aze mu class njagala kutula ne muzungu lwema yagala kutula nange. Ekyo kyekyanyamba nenjiga Oluganda, olulimi Oluganda. So when natuuka P3 ng'okyali mu ssomero eryo still the same school? So primary school yange nagisomera na Kivubo Blue P1 paka P7. So Luganda naluyiga in P3. So from primary school secondary school yange nentandika ogisomera Old Kampala SS. When mala Old Kampala SS senior 1 paka senior 6 nentandika okukola. Tewafunako ebiseera nga maybe
bakuzizaako emisango abasomesa bakuwa punishments maybe were you good student from the beginning to the end? Kati mu secondary school ebiseera ebisinga nali siwandika notes naye nga nrevisinga mu kitabo kya mukwano gwange naye musomesa yali ampanishinga nnyo singa ategedde siwandika notes antwala mu maaso ga class nga ngamba kneel down all lesson nga kneeling down. Nali muntu wa tabu, nali muntu wa fujo naye magezi nali nga lina nga nsoma nga finishing a third, second, fourth, fifth mu primary. Kati nogenda mu secondary wamala senior 6 kyekyadako? Bwe namala senior 6 natandika okukola nalaba ebyakusoma bintamye. Education system ya Uganda nagiraba nga tenfavoring olwo nga wali tosagamba bazadde n'obagamba nze bya Uganda bintamye mu nzize ewaffe. Kati lwaki mba nzirayo ewaffe nga Uganda yensi yange? Uganda yensi yange sirigivaamu because nazaalibwa wano, nkulidde wano, nsomedde wano, buli kimu kyange mu musaayi kyabana Uganda ndeba bantwala India sisobola kusurviving eyo kati tumaze senior 6 ewedde. Kati otandise okwekozesa nga gwe watandika otyawo nga kati tuli mu senior 6 tuli mu vacation watula onogamba zisikyayagala continuing agenda ku campus njagala kukola kino na kino wakyogera wagambako abazadde bo abazadde basanyuka? When namala senior 6 actually mama wange namugamba sagala agenda ku campus olaba ne senior 5 ne senior 6 nali sagala gisoma. Mama wange yamforcinga nagamba mwana wange soma soma bitabo bijja kuyamba naye ebitabo bya Uganda bitabo kye biyamba nze kugambirawo mazima because olaba mu bazungu mwana akula nga amanyi kyayagala okubeera naye wano mu Uganda bakusomesa CRE O level bakusomesa simanyi Luganda naye nga gwe toyagala kusoma ebyo oyagala kubeera engineer ate bakusomesa ebirala so nze okusoma quantum from senior 2 so nze mama wange nemugamba nze mbali sagala kusoma senior 5 and 6 nagamba fuba omale bwe namala nemugamba kati I want to start working nze njagala sente so mama wange nagamba it's okay netandika okukola namala senior notandikirawo okukola watandikiramu owino ewa watandika ng'okola ki? Bwe namala senior 6 waliyo kampani yawo yabayindi yali ya solar gyenatandikirako okukola so natandika okukola from 2015 naye nkola kwayo kampani negalawo 2017 nentuula waka nga sirina mulimu paka 2018 omanyi nga tolina mulimu obeera wali okola wali tosavinga nogamba ku savings wange bwe nnina kantandioko business ntunda amasaati. Omanyi obusala bwa Uganda babosi bakuwa omusala butono omusala gwofuna ogula mmere ogula ngoye ogwo omusala gwonna ogukozesa so you cannot save anything. Ate ebiseera bye nali nakatandika nali sina experience muno mu nsobola kukola store management biki bampa buwi just connections omanyi mu Uganda muli mu connections so we natandika okukola mulimu gwagalawo naye musala tegwali mungi so buli sente zenali nfuna nga ntekayo newaka nga ngamba mama zino sente kozesa waka gula mmere of course obuvunaanyizibwa bwaffe nga abaana okulabirira abazadde ng'olwo maama asanyuse ng'agamba mutabani wange atandise okukola atandise kuleeta ssente. Nentula waka mpaka 2018-2019 nenfuna omulimu awo ku Mega Industries we batunda emifaliso otegerawo ate emifaliso gyabwe nungi nnyo nkozewo omulimu mpaka 2022 omwezi oguwedde July nakola nga store supervisor nenkola nga fuel attendant twalina pump yaffe awo company nga ezagabira motoka za company mafuta naye nafunamu ka misunderstanding katono ne boss nengamba boss kangendeko waka mpumule so nja kukomawo nga ebirowoozo byonna bigenze sawa zino lina stress so wetwogerera sina mulimu ngezako okusuubula ebintu ntunde nga wobitegeera ebintu bya Uganda buli omu yeeyiya kati ebintu right now eri wavaayo kati kyokola biki byosuubula nti kati oyinza okugamba nsuubula kino ne kino nti ne kasitoma aba akunoonya akusanga wano
okitegeera kati nze nganze tusobola engoye netuwa kazini wange ku Cham Towers wazitundira oyo kazini wange nkola naye TikTok omutegedde bamuyita Seguya ku TikTok bamuyita Raul ezo ngoye bazitundira ebirala mbikolera online nze nengula simu abroad nga simu ya mutwalo 4 nga nenyitula nga mutwalo 7 nenfulako amagoba nga mutwalo 3 oyogedde ku kintu kya TikTok okola TikTok nnyo abantu ne bazira nti watandika ddi okukola TikTok? Kati TikTok nagitandika 2018 December naye nakagitandika then lockdown neyingirawo naye we nagitandika tebyali byangu nali ngezako okunoonya followers naye nga ba followers olowooza balabika nagenda nenkola first video yange ya Luganda nendaba nga kakutteyo nfunye likes nyingi nenfunako ba followers nengamba kumbe bannayuganda bino ebintu bebamatira nengamba bino sijja biva kansigale ku bino ate nze content wange mbirowooza mu mutwe nenkiteeka mu video kati lockdown yajja nalina followers 15 nali nkola buno videos nga nkola funny videos na videos zange zifuna views over 20,000 views 30,000 views ogambye kucha views kambuze TikTok basasulamu abantu sanga ngo ina following y'amaanyi okoze TikToks videos zitambudde nnyo ina likes so ina views TikTok sasula does it refund do you get something in it kati TikTok esasula mu bazungu wano mu Africa tetulina option je batusasula naye taliko omuntu nga alaba TikTok so nagamba Muhammad ng'okoze ka video kalungi kati kankugambe ngeri jangu nkolereko ka advert kati TikTok tugifunamu we batyo omuntu akulaba nga Muhammad oli w'amaanyi ku TikTok trendinga nagamba Muhammad nindayo ka restaurant jangu nkolere ka advert nja kuwa ka sente nga malizo mukolera advert nampayo mutwalo 4 nampayo mutwalo 3 kati nze nganze Muhammad nakolerako restaurants adverts nakolerako maduka adverts nakolerako boutiques olaba ne Sudiro last time yampita Dr. Sudiro Parelli omumanyi billionaire wa East Africa number yampita wakawe nangamba Muhammad videos zo zinsanyusa era yego to representing efe abayindi nangamba jangu waka mu Christmas tuliye fena tusanyuke fena nagenda era mu Christmas era nampayo ka sente nangamba nsimi Muhammad yenda so weba tuwetufunamu naye TikTok nga TikTok yo tesasula lockdown yatuuka nentandika okukola video awo tetwali busy almost myezi 3 twali idle ojukira President Museveni yagamba tewali motoka kutambula nebakusanga mukubo bakube emboko motoka okutambula nga wetaga sticker kanateekamu amaanyi natandika okukola zino video za Luganda comedy nga njiye so lockdown yagwerako nga nina followers mutwalo 3 nengamba sigenda ku giving up so wade nali nkola mulimu video zange nali nzikola biseera bya lunch time ku mulimu batuwa lunch break 1 hour kuva saawa 7 paka saawa 8 so nali nkola video zange omanyi TikTok osobola kola ne video nyingi no saving ku drafts ngotekayo emu ku emu kati ebiseera ebisinga mbadde bikola misana oba lwegulo kiro nga nze ntekayo emu kati ku TikTok video yo yasooka like viewers bava ku kiki kyewakola abantu ne bajja nga bangi ne baviewinga ne balikinga notandika okutrendinga okubeera kumu kati video yange yasooka nakola video teyali mu Luganda naye gayo omu yajja nakomentinga nagamba gwe muyindi dayo wamwe kanange kyanyiza omanyi ku TikTok osobola kureplyinga to comment with the video yes. Nemureplyinga with the video nemuvuma nemuwa level kati bantu bebalaba level basanyuka balaba muyindi ayogera Luganda ate agaba level so negamba abantu bino bintu bibanyumira negamba kati sigenda kuvuma abantu kanyongezemu mbere nga nkola comedy kati natandika okukola comedy kyekyanfula kyendi sawa zino kati ku TikTok toyinayo bana abantu aba otekako video naye nga bakyali ku negative comment commentinga negative how are you handling that because to me TikTok mbanjirabanga any other social media ngola omutateka ekifaananyi ku Facebook
ne bajja ne bakomentinga oluusi ne bamuvuma. How are you handling that? Oteekayo video ku TikTok omuntu najja n'akomentinga ekintu kiri negative gwe nga gwe, how do you handle it? Kati nganze Muhammad ebyo bintu nabivaako wadde muntu anvuma sibawa obudde nze comment ngitunulira butunuzi ne mbavaako singa bawa obudde bajja kweyongera kumanyira that be affecting. Anyway, of late wabaddeko ka TikTok simanyi edinga now a movie center wabaddeko abantu nga beevuma abantu nga this one is fighting with this one. Kijja kitya nti gwe Muhammad okoze videos zo nga gwe omuntu toyina aranye naawe toyina kuvuma. Kijja kitya nti for you are like that. Kati nze kakugambe TikTok Uganda efe abamu ku abantu abagitandikawo inze Muhammad waliyo kano kawala kalinga ka China okamanyi lowane efe abatandika TikTok naye nga tukola bintu ebi simple okusanyusa abantu video zaffe zatandika okutraininga netutandika okulaba abantu bangi nga bajoininga TikTok wano Uganda naye nga balala tebalina content just bajja kuvuma abantu nga bo likes zabo bazifunira mu kuvuma abantu but that's not good so kyembadde nkugamba okuvuma si kirungi. Kati nganze Muhammad nze manyi ekyandeeta ku TikTok bwe nakola video emu ya Luganda neekwatayo naye nga sigenda kulekerawo so nasigala ku mulamwa sava ku ekyo paka kati wetwogerera era byenkola. Kati naye a short commercial break tukomewo ne Muhammad nga kyatunyonnyola abadde atya yavaawa ne kati wajjaali biki byakola and kiki kyafunye mu bintu bye byakola. Welcome back as we continue with our guest. Akyatubuulira ebintu bingi bye mutamanyi bye mulina okumanya and he's going to even tell you more encouraging words biki byayiseemu and everything that is happening to him. So tubadde ku TikTok ng'ongamba gwe negative comments tezikyakukwatako. Tezikyankwatako nali ntabuka nga nakajoininga TikTok omuntu agamba muyindi ddayo bamwe nga kinyiiza so kati ennaku zino wenatuuka comments zibeera nyingi kati sikyabifaako nvuma nze comments sigiddamu sigilikinga njirekawo nziramu comments nga ziri positive. I get kati besides TikTok omanyi TikTok babeera nga abantu bangi bakulaba nnyonnyonnyo. Do you reach in a certain place abantu ne bajja ne bagamba oh this is Mama ddala omulaba ku TikTok kikuyisa kitya? Kati inze buli wentambula owangenze ku beach Ntebe owangenze Jinja owangenze Masaka owangenze Masindi bona bantegeera nze video zange kyekiyamba bantu basharinga ate tebasharinga ku TikTok ziba zigenda ku WhatsApp status zigenda ku Facebook almost everywhere kyovola abantu bantegeera ng'omuyindi yeka akola comedy ku TikTok ng'akozesa Luganda tewali muyindi omulala akozesa Luganda ng'akola buno ku comedy so kyovola abantu bamatira banyumira video bwange babusharinga ekyo kyekimfudde famous almost mu Uganda number then ne mu Middle East Bakadamu omanyi Bakadamu mbawulira buulizi Bakadamu bana bakola wabweru so video zange zitambulira neyo wabweru abasinga bamanyi nyine nembanga ninye boda egwero muyindi abeera ku TikTok oyogera Luganda nize kubanga ntambula mu kubo Muhammad nize kubanga ndi mu restaurant ndi kulya emmere bantu bantegeera nagambo yo Muhammad edda nali njagala nnyo fame ntambule nvimbe nga Sean Paul naye kati naku zino mpulira njagala ngule mask nekweke kitegeera jaga kwekweka abantu so ejo tambulira omanyi waliko bana abantu wokola video najja na commenting negatively maybe by God's grace oyo muntu nomusinkana eyo negativity osinkana oba just omuntu anagamba muyindi nali nsaaga busaazi biri bye nali njogera nze katola ba Sefco Dr. Sefco manyi simumanyi muwulira buulizi ono full figure gwe yasiba omutegera full figure gwe yasiba yali amuvuma kati edda twali bamukwano Sefco yali avuma nnyo abantu nange nakolako video lumu nga muvuma nga mugamba lekera okuvuma abantu twali tetukwatagana naye Sefco yatwala advice yange
yandibadde akola video ndala naye nga nvuma yatwala advisor. So TikTok bintu bya kukwatagana wadde muntu akuvumira ku comment but still musobola kukwatagana, then after that safe netugenda netumeetinga netucompensatinga nemugamba sina buzibu naawe naye nangamba talina buzibu nawe era up to now tukyali ba friends. Naye nze namuwanga ne advice namugamba lekera okuvuma abantu si kirungi, bajja kusiba leero full figure yakusibya enkya muntu munene mu government. How do you keep up with content? Nti leero ozze n'olowooza kankole ku ka video ka abavuma Abaganda kati nvudde ku ekyo kankole kino nvudde ku ekyo. How do you keep up with your content? Content wange tali mu tribalistic oba religion. Nze nentulaawo nenkutunuulira bati nendowooza ku bakazi kumbe bakazi batukula transport bintu gebyo nenjiyayo ka script. After kuya ka script nenkakola bulungi then nenkayogera ku TikTok nenkateekayo we batu nkola bintu byange. So sorry otuula wansi n'owandiika si wandika just nkosa mutwe n'omanya nti leero nja kukola kino enkya nkola kiri almost content wange asinga nkozesa basic life bintu ebi happening in real life. Kati nga luli nali nva Mombasa obuchina ne bumanyira ku airport nemugamba muyindi sembere eri ojja tusiga corona ate nga bachina benyini bebaleta corona kati awo nendowooza kakakole mu video kitegede obati wenkole ebintu byange kati nga gwe nsobola kukwana notandika okunkula nonziba sente. Oyagala kumpana ng'olina girlfriend? Sina girlfriend nze ziba girlfriend bonna nabagoba bankula paka nenkoowa kati sikyalina sente segeza ali mugagga era natera okuddayo mu kyalo. Oddayo ng'olima munaye okulima si kubi nakola okulima TikTok tubakubonaabona naye mu bakazi mujja just nemwagala bya bwereere kitegera. Naye si kiba oyinza okufunayo omu ne mukwatagana ne mwogera. Okay, in future mama wange yaŋŋambayo kasita ofuna mukazi wadde mulugwala wadde muteeso wadde musoga naye kasita abeera musiraamu family yaffe tu basinga mu religion mostly. So mama wange yaŋŋamba kasita mukazi abeera musiraamu ye tafaayo ate kasita nga tajja kuzalawa tajja kuzalawa family. Oyogedde ku kya family kati how abantu babayisa batya mu Uganda gwe n'abazadde bo maybe ne baganda bo babayisa batya? Kati abayindi wano mu Uganda babayisa bubi singa bakusanga muyindi nga tomanyi Luganda nga tobitegeera bakuzalawa bakugeya naye kati nganze buli ntambula mu town bantu ne bandaba nga njogera Luganda balekerawo kungeya. Kati nagendako olumu owino nga ngenze ogula nnyaanya omusajja n'aŋŋamba obwo buyindi bwe butukwanira obukazi bwaffe nga amanyi simanyi Luganda. Nemutunula nemugamba ssebo ogambye ki? Natya n'okutya n'aŋŋamba ssebo nsonyiwa mbadde simanyi omanyi Luganda. So bannayuganda bagira muntu nga bamanyi tamanyi Luganda naye singa olina empisa nga zaabwe nze kyenalaba bannayuganda tebalina tabu. Bannayuganda basinga balina good hospitality bafaayo Bannayuganda n'omusanga n'omubuuza kintu tasobola kuvuma just mubeeramu batono naye bannayuganda basinga bonna balungi. So apparently right now kiki kyokola besides ebya TikTok n'ebirala kikyoka nomanya nti oba onoonya Muhammad wano wonsanga kino kyenkolawo? Kati oba onoonya Muhammad osobola kunfuna wano ku Lubaga ku G1 Hotel. Omanyi G1 Hotel? Wentera okukiringira nenjiya business zange ebyokusuubula nze nsuubula kyonna ekijja ku mutwe according to customer kyayagala. Wa customer ayagala simu ayagala ngoye ebintu bya online obitegeera sikyalina mulimu ebyenkola then nenfunayo ka advert ku TikTok nentandika okukola advert ne bampayo busente. Kati nina ekibuuzo, omuntu wakuwa chance akugamba Muhammad njagala kuzaayo osome, can you accept that? Okusoma like okusoma muki sciences over arts? Nena nenkugamba nze I have a training school njagala kukwigiriza ebintu bya driving njagala kukwigiriza ebintu bya engineering nenkuwa specific things njagala okukuyigiriza. Kati nze okusoma nkugambye nakukoowa
from senior 2 nze njagala kukola mulimu nfune ssente sikyayagala bya kusoma obeera wastinga time osanga muntu nga yatandika okukola nga teyasoma naye ngaafuna ssente nyingi ng'asinga ne engineer yasoma bya engineer ekyo nze kintu kyenalaba. Kati Muhammad gwe twogerako naye wagambye abakazi bakukula n'obavaako, so you are single, contented oba onoonyayo eyo joyita? Nze ndi single and contented paka wenfuna omukazi omulungi ng'amanyi ngenda muwasa, tagenda kumpa tabu, agenda kulabira abazadde bange ngampasa. When do you expect that? Okisuubira happeninga next year? Maybe after 2 years 3 years ng'amaze okwepanga ng'amaze okusettolinga, maybe ng'amaze okuzimba ennyumba. Omanya abakazi abasinga baagala ebintu birungi, so it's better nosooka nozimba ennyumba n'owasa omukazi. So happy nze ndi musanyufu nti nkusinkanye nenjogerako naawe. Waliko ebimu nkulaba ku TikTok nenkoma ku TikTok negamba ate ono ye biki byabaakola, so kiba kirungi omuntu nakusinkana ne mwogera, maybe notegeera kiki kyakola, lwaki akikola bw'ati. Era nange nsanyuse okuba meeting a Click Media Files mumpadde chance. I'm so happy. Eno interview yange nga ya asatu ku YouTube, but the interview yonna sigitaninga down because every media group is important. Era I thank you muze wano ne mumpaka interview. Kati mbaite ba fans, maybe your last words, what you can tell your fans. Maybe omuntu ali eyo nga TikTok ayagana to grow, maybe some omuntu ali eyo wabweru nga ali awo, just put a piece of advice. Kati wa TikTok ayagana kula naye, maybe okola bintu multitasking, olina kusalawo kintu kimu, okola comedy sigala ku comedy, oli musician kola music oli muzanyi wa katemba sigala ku katemba, todda ku music then odda ku comedy then okola music bantu tebajja kutegeera kiki okola. Kati nganze Muhammad naye nkola comedy mu Uganda from before, kati myaka ng'ena ekyo kinfude kyendi ate mulina okukozesa hashtags ezitrending nga TikTok Uganda 256 TikTok gang. Kati nganze Muhammad nze nina hashtag ya nganze ginatandika with 0 views, kati bwe tuyogerera eri ku 45 million views. Hashtag nagikola Mohammed Cool. Ezo hashtags nazo ziyamba video kutambula nofuna followers. Ate olina okukola mu Uganda TikTok nze kinalaba bantu basinga kunyumirwa comedy. Kati ngolaba nze bantu balaba Muhammad ayogera Oluganda ate muyindi akola comedy, bantu baseka ne bamfollowinga. Advice jemba okola comedy sigala comedy tugenda kukirala. And other people besides abakola TikTok maybe aliyo alabe no interview tali ku TikTok chicho mugamba tu omanyi right now in Twitter mu bingi abantu bali very stressed, abantu bagalayo omuntu abagamba nze Muhammad right now sikola naye omuntu aliyo nga takola gumira ku kino. Kati nganze Muhammad sawa zino sikola naye don't give up bintu bibawo mu life waliyo ups and downs lwala beera waggulu ng'olina ssente, lwala Katonda akuzayo wansi yonna ebeera test, so you have to be patient. Obeere patient, Katonda ajja kugwirawo your ways. Naye advice gyembawa ate temudda mu kusikanjaga nemudda mu streets nemukwatagana ne bad groups so mukipinge low profile, musabe Katonda buli kimu kijja kuteera. Oba olinayo kasente Katonda osobola kuinvestinga mu kintu kyolaba kyosobola okukola okuinvestinga. Tekyetaaga muno ogenda kuinvestinga mu company nene nga company ya Mr. Sudira Munyonyo, otandika mpola nabo batandika mpola. So besides TikTok or Jeko TikTok, see which other social media handles zotera okukozesa nti kati wemba njagala essimu maybe ngenda ku page yo kuliko maybe like kati nina Facebook bagita Muhammad Rahim, MOHAMMED Rahim. Instagram bagita Cool Boy, CUL Boy BOY. Ne TikTok ne WhatsApp ne namba ya WhatsApp so bagiteka wano. That is all I did. So muntu yena kunonya so okusanga Cool Boy Muhammad Rahim. Muntu yena anonya nze nja kuwa namba kasitanga alina business osobola muwa namba yange. So thank you for accepting our interview. Thank you okugerako naffe.
tuli basanyufu. I hope n'abantu abatulaba bafunyeemu kye bafunyeemu bapikinze okuva ku Muhammad kyayogedde. Ate temuboola abantu. Don't start speaking this and this about someone. Abantu Oluganda baluyiga wadde tebatufaanana, but Oluganda baluyiga, ebintu babimanyi, ebintu babitegeera. So temutandika kukola ebyo ebintu byemutera okukola. Muhammad ayise muowino ogamba iraba kiri ekiyindi raba ebipale nedda temubikola. People do understand. Abantu mubasseemu ekitiibwa namwe mweseemu ekitiibwa mwekuume. Tuli ku .com world tetukyali mu mirembe ebyedde ebyo ebyamin tuli mu .com. Respect people as they respect you. Ate n'ekirala, do not forget, if you're hungry, if you want breakfast, lunch, cool environment, they come to one. Ku G1 Hotel Rubaga. Era ino interview tugikolera wano ku G1 Hotel Rubaga wano nga wakava kuna Mirembe Road. Ojja kufuna emmere, buli mmere gyoyagala, local food, Indian food, British food, ne room balina zakabi. Ne Muhammad omusangawo. Room zitandikira ku $7 okudda waggulu paka $15. Of course $15 zibeera za VIP naye ne $7 tebeera mbi. Ate nze mbeera nkiringa wano. Muntu yenna ayagala kundaba osobola kuyitirawo wano ne tukolera ka video ku TikTok wano ku G1 Hotel Rubaga. Kale. See you next time.